Rose from gwe mfaliso gwokka bwenze okubeera nga nkubulira mukwano bange abaana batandise okuddayo ku masomero bacandidates jangu oweefunira omufaliso gwa Rose from maama omugongo bakuluma oba oyina mubiri embeera yonna gy'oyisibwamu omubiri nkugamba nti omufaliso guli gumu ogwa Rose from gulira maama ogulire kojja ogulire ssenga ogulire buli muntu n'omwana okuba ku nnamba y'essimu eyo eyita wansi omufaliso ogukutukako wonna woli ate njagala okutegeeza nti osasula omaze kugulabako nze Hajji Stecia Mayanja agamba lino emifaliso egiri mu maka gange gya Rose from naye emifaliso gino gikolebwa aba Roykins Industries Limited Embarra Emokono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose from, home of high quality mattresses. Yeka kati Hajji angobaganya mumuwe donozi yasolo mufumbiro yasolo kubeera naye njagala musembereze awulye donozi yafuna dolusolo ateka nange nzira kola olusu nera mpunyola olusu sisobola siddayo nja kubeera wano donozi yo kigwansimba myaka emeka bagamba katta nyuma kakadda nyuma katta kakati nzira nzireyo firo obwerere manyi gyayise ndeka ntukazi nekumidde wano omuntu waba yekumidde wano umulekanga bagamba omuntu waba yekumye muleke yekumi ate kati mumunsindika genda ogwe mugenda ekiringa ekigamba nti omuntu bakusindisa ogende ofe nga lwaki bansindikiriza bwe batyo sijja genda kambeere wano oba tebampa mmere yaabwe balekeyo. Kanginde da salama Jamila maguleti Muddo ne gwemeza gone gusalawo gumerate mu pevas shi nga waliwo pasikala mu wali toya mungobize gwo ekintu kyolabanga kizibwa ate kuye kyangu naye nange nja kukolako obulumbaganyi olwo fuluma yo butinga mbudyeyo Hajji wangita salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Naye munange nno kyenda byendowooza ekiyinza okuleeta obuzibu enjuki ezigaba njagala kulaba nti zonna olwaleero ozigobawo era njagala kunfunira ddaala eyo ngende ninyeyo ndabe nti tuzijjawo zonna awatali tuzijja kuluma omuntu awo aje eddaala teryamenyeka mpale yali kubira yemanyi naye kitundu kasita wabawo ekikyenyiza okulinnyako ogambye sayidi ki? eno sayidi yeno emanju eno ebabeka ngezende manju liri ludda luli kale essebo sayidi zeno eriko jasobola disikayo ndirabye naye maama naye lino omuntu analirinnyako lino naye nze mbadde ngamba Hajjati
ogenda funa omusajja tufuna ng'otuma aleetera emiti ebiri egya tuusi tukole eryaffe lino terijja kusobola terina gyeriza kukola muntu agwira bwereera ate abadde ow'okufa enjuki ate naafe eddaala naye enjuki buuzire kazina Seruganda wasuzupya. Yesu. Osenya kumanyo. Yesu. Umuswati ngo osenyeseza mwa. Akati bina. Ate kije wala. Enzo yenoda. Impezo yenona. Kogwe. Kwata kwate. Kwate. Ati munango manyi. Akadde konna ngenda safari. Ate nyinza okudanga oboli awo mwagenda nga temuliwo. Ate saagala ogende engalonsa. Neŋŋamba ndi munnanga omuntu omukulu. Ketaga n'ogenda nga ofunye mulimu ejjamba mu nsawo. Era ojja kukwatirawo entambula yiiyo taata. Omanyi kaakati nga bino omuntu ne bw'aba nga abadde ano mu kyalo we yanoba. Sente buno. Sente mu kibuga. Wata. Dinda. Seruganda mbadde nze nkuwadde entambula. Umpadde entambula gwe wandeeta. Kye mbadde ŋŋamba nti omanyi munnange bino embeera yo yakulamu. Oli kati nga mukyalo wayinza okuba nga yakunobako bunubi nga bwe wajja bw'omaze omuzuula mukuddayo oleme kutambuza bigere ate muleme kugenda nga mubonaabona. Najja ntambuza mikono. Nedda se. Najja ntambuza bigere. Esebo. Nentuuka. Mbadde nkuwadde sente za kuyambako mu kkubo ng'oddayo. Lema kitwala bubi. Kagani yawasa muwala wange. Nze sebo. Kakati wamusasula. Kugamba nga bw'omanyi bwe twalabagana buli kimu ne tukimaliriza naye. Walabagana naani? N'omuwala yennyini sebo. Kati bw'oba walabagana n'omuwala nze wandaba. Nali simunawe naakusanga nandikusanzeewa. Kati nno nze nakima mwana. Kati omukazi nakima mwana. Esebo. Kakati omwana gwe njagala okutwala. Mukama wange nze sirina buzibu n'ekyo. Kakati kubanga otalungi nze njagala Kwanjula. Kwanjula. Nze ebintu nga ninga eyali abimaze n'omuwala. Ate obimala naani? Oba njagala Kwanjula muwala. Njagala sukali. Busawo eri. Obusawo bisatu. Obusawo bisatu. Ogenda kukola supermarket. Njagala n'obw'omuceere ekikumunyeeri. Monseyika naawe ogenda kukola mawuledi. Njagala n'obw'omunnyo busawo asatu. Nze ebintu by'oyogeramu engeri gy'oyogeramu ebintu olinga agamba nti nno oba ogenda kukola grocery oba kiki. Ate njagala onzimbire ennyumba ng'eriko emizigo egi ena. Esatu ngipangise ogwokuna oguteekemu hardware. Muzeyika ng'ebyo byonna byonna mbisasula kuki? Omuwala wange. Leka naawe nedda omuwala gw'oyogerako omuwala omulabi. Bwe kuba kumutwala mutwale mugende naye. Naye gwe n'osaba omuntu ng'olinga agamba nti nno onguza ttaka nti oba eka 10. Kakati nze bigye nkusabye era bw'onooba obumaze nga nze nzira wali nga ntereera. Muzeeyi nze njagala kubuulira ekituufu kiri kimu. Ebyo sirina gye ngenda kubijja kubanga gw'osaba obusawo obwa sukaali 3 osaba obw'omuceere 2 simanyi obw'omunnyo mbu 30 olinga agenda okukola ogamba nti n'ogenda kutandika nankani supermarket nnene. Onomba n'ozimba nze ngamba wano. Naye muzeeyi njagala kubuuza gwe ebintu by'osaba olowooza nti byangu nnyo oli ajja bujjiwali osaba ente 8 osaba obusawo obwa sukaali 3 osaba omuceere obusawo 2 nti ate n'obw'omunnyo nabwo 20 ogenda kukola nankani ogenda kukola lejja leka namwe mwogeremu ebintu ebitegeerekeka bwe kiba ekyo kiganye nze tugenda kubanga omuwala gye yava
wali abantu benja okubitabira nkitegedde era bw'oba tobimpadde siva wano naye ate obutava wano bwe bunaabikuwa ngate navaawo nagewa nedda kakati mbali nga mati omuwala omulina omuwala omulabi bwoba omulabye kati nze kati genda n'omuwala ne mukyala wo naye ekyo mukisa omusanza ate omusanza ali mu mbeera nungi mugende n'entambula ngikuwadde onjagaza ki entambula tesirawendaga kakati nze njagala kugamba mukama wange kino tugenda kubanga tutegeragana bw'oba tetutegeraganye ku ekyo kigwe ogenda ne mukyala wo mutuviire omuwala agira abeera wano bw'abanga naye omwetaaga mugende naye bwe kitaba ekyo ebintu genda biyingizaamu hajjati ngenda kubiyingizaamu hajjati kubanga kakati otabuse nange nakusanga muli wano simanyi kyali wakati wammwe nangeri gye mwategeeraganamu naye njagala olwaleero okuva wano nze okugenda mu safaari zange nga bw'ogenze wammwe kyembadde njagala nze mugambe tesiva wano kati tova wano we bakuzaala lwaki toyagala kugenda wammwe siva wano mukama wange sijja kwagala bintu ku bantu byanga maze okufuna ennyumba wano ennyumba wano wogifuna n'emizigenda ngogumu esatu jakupangisa ogumu okutemu hardware nabeterere abakadde beebuuza abaana abanyambaza gomesi ennungi ez'ekitiibwa si balala beba Marus Bridal Center nga basangibwa bali ku Annex Plaza Level 1 F11 bakubire ku namba z'essimu eziri awo wansi oyagala kupangisa oyagala kugula gomesi oyagala kunyuma oli mugole oba kuyise bisi ku mukolo ne ba Metro ni mwenna bayina n'engoye ez'abaana abawerekera beeyunire Marus Bridal Center Annex Plaza.